n'omusajja w'enaale mpagira President Museveni tagging eno video gikwate mu sharing etuuke mpaka ku Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi ow'ekitiibwa CDF ddala kituufu gwakolesa Twitter eno Twitter w'opostinga bino ebintu ddala yo nga twakalaba ambase y'eggwanga erya America ng'emaze okubeera nga eggalawo emirimu gyayo munda mu ggwanga Uganda. Kati mukwano gwange yeebase njagala ozuukuke, njagala owulirize ebigambo bino ebyongedde okubeera nga biyiika okuva munda mu ggwanga erya America. Wabula America ng'emaze okuggalawo embase yaayo, jjukira nti Muhoozi oba General Muhoozi nga ye muduumizi w'amagye yavuddeyo n'abategeeza nti America bw'etagenda mpola ejjagwa ku kyokya. Kakati nno omusajja amanyikiddwa nga Jim Rich ono yavuddeyo ku lwa gavumenti y'eggwanga erya America n'alabula Muhoozi wadde nga Muhoozi yavuddeyo ne yeetonda. Kati empuliriza ebya Muhoozi nga bizze ku mabbali, omwogezi w'amagye g'eggwanga Uganda amanyikiddwa nga Kano Chris Magezi avuddeyo n'ategeeza gavumenti y'eggwanga erya America ng'era ayogerera ku musajja ono amanyikiddwa nga Jim Rich office. Ojjukira nti ono seneta amutegeeza nti Uganda nsi yeetongodde, tekyali mu nkwawa za America, era obukodyo bw'abafuzi b'amatwale tebujja kukola munda mu ggwanga Uganda obwo babugaanye. Jjukira nti Rich yavuddeyo n'ategeeza nti America eyina okuvayo etunulire endagaano zonna ze bakola n'eggwanga erya Uganda mu mbeera y'ebyamagye, mu mbeera y'ebyekijaasi, mu mbeera ya security, ebyebyenfuna, ensubuligana. Kakati olwo bano nga bagamba baagala batandika okubeera nga balowooza ku nnatti butya bwe bagenda ozikuba ku bakungu munda mu gavumenti y'eggwanga Uganda, naddala abo abalinyirira eddembe ly'obuntu. Kati Chris Magezi olunaku olwaliro avuddeyo n'ategeeza nti bannayuganda ono ebigambo bino abadde abigamba Jim Rich oli seneta eyavuddeyo ampuliriza n'alya mu ttama. Jjukira nti kakati nno Chris Magezi ye mwogezi w'amagye oluvannyuma lw'omusajja amanyikiddwa nga eyali omwogezi w'amagye Felix Kulayigye ennaku zino okubeera nga oba oli awo obulamu bwe si bulungi. Kati wuliriza, Chris Magezi agamba bino ebigambo tabigamba nze. Magezi agamba nti bannayuganda baalaga obwagazi era ne bakuba akalulu akali free and fair era akali democratic akataliiko yadde muntu n'omu yali abakanzeeko nti oba bakuba ttiya gaasi oba kubba kalulu oba kukozesa magye. Kati Magezi agamba nti bannayuganda baasalawo ne balonda mwami Museveni ku myaka 5 egiddako, era ono yategeeza nti UPDF erina okubeera nga esalawo kubanga nsi Uganda nsi eyeetongodde era republic. Kakati nno ng'omuntu alondeddwa Chris Magezi agamba gwe balina okubeera nga oba oliawo bamusaavinga. Kati Magezi ayongedde n'agamba nti n'olw'ensonga eyo obuno okutiisatiisa okw'abasajja bano aba foreigners like USA okugeza ng'eggwanga erya America mu nsi yaabwe tebijja kubeera nga bikola. Chris Magezi bw'ategeezeza era nayongerako n'ategeeza nti obwo obukodyo oba abafuzi b'amatwale tebugenda kukola, bugenda kugaanibwa amunda mu ggwanga Uganda. Kale n'olw'ensonga eyo Senator Jim alina okubeera nga mugezi nnyo amanye ebyo ebimukwatako wakati w'ensi Uganda n'ensi eya America, amanye biki bye balina okubeera nga mu mukwano gwange ampuliriza babikwasaganye. Kati nno bino nga bigenda mu maaso, wuliriza olunaku lw'eggulo ekitongole ekiwanyizi ky'eddembe kyavuddeyo oba giyite Human Rights Commission yavuddeyo netegeeza bulungi nnyo nti mwami Muhoozi okusinza ku byakola munda mu ggwanga Uganda alina okuteekebako omukono ogw'ekyuma, alina okusibako omukono ogw'ekyuma. Jjukira nti olunaku lw'eggulu mwalaba ebyabadde e Masaka, wabula bino eby'Emasaka nga tebinnabaawo, eby'omukyala Nammeera okumuza mu Parliament ku kifuba ne bajjayo oyo eyawangula ne bayisaawo ataawangula, bino byonna biri mu pulaani. Olunaku olwaleero minisita wa mwami Museveni ampuliriza amanyikiddwa nga Kasolo Aruna avuddeyo n'ategeeza nti n'abalala bangi abaawangula nga si ba NRM be bagenda okuggyayo mu Parliament wadde nga balayidde wadde nga tebannalayizibwa. Nakutegeeza n'enkubuulira engeri nnya bano bwe bagenda okubeera nga bajjayo bannayuganda naddala baba NUP abaafuna obuwanguzi bwabwe okubalemesa okuweereza bannansi mu mirembe nga bannansi bwe baasalawo. Kaakati nno kyatandikidde Masaka. Jjukira nti bano bazze baswala enkya n'eggulo ng'abantu babawo okulonda okwa free and fair election tebabalonda. Kakati basazeho okukozesa maanyi nga bwe mwalabye e Masaka, nga bwe mwalabye ekyali e Kakuuto, ng'ebyali e Ssembabule ew'omukyala Honorable Namugga Goleti. Kati wuliriza bino nga bigenda mu maaso, General Muhoozi ayongedde okulabulwa era abasajja ab'embalala abanyankole bavuddemu omwasi ku nsonga General Muhoozi okuvayo n'atwitinga nga byatwitinga ku Twitter ye. Bino nga tebiraga busajja bukulu na kubeera muduumizi w'amagye. Njagala nnyo mukwano gwange ampuliriza nsooke nkutwale mu mboozi eno ey'embalala
nange neewunyisiza nti abasajja ab'emballa bingi ebikolwa naye nga nabo babiri balinga mudalizo era nga tebabikkirizamu yadde n'akamu n'akatono. Njagala nnyo mukwano gwange ampuliriza video nesooka ogimpera ekigalo bw'omala ogiwa ekigalo obanga oli mpya nja kukusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwa AKTV Media Uganda. Emboozi zibeerawo nga nnyingi wabula olwaleero kansooka nkutwalewo omusajja ono gw'olaba atabukidde Gen Muhoozi emisana tteke n'amugamba ndi Munyankole ndi wa NRM oba mwalonda Museveni oba temwamulonda nga mwamubbira nga bagamba kiri kimu yalangirirwa wabula Muhoozi amuyise Muhoozi. Njagala ove ku Bobi Wine. Kino kyokola kigenda kubeera nga kizaala leenya naddala wakati munda mu Bannayuganda okutwawulamu. Bigambo si byange bwe tubivaamu ampuliriza nkutwala butereevu ekiri essembabule omubaka Namugga awanda muliro n'omusajja w'NRM mpagira President Museveni tagging eno video gikwate mu sharing etuuke mpaka ku Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi ow'ekitiibwa CDF ddala kituufu gwakolesa tweet eno yo eno Twitter w'opostinga bino ebintu ddala yo twagadde kitaawe emyaka ana naye Abannayuganda muwulirize bulungi ekigenda okutabula eggwanga Uganda Muhoozi yagenda okuleetera eggwanga Uganda ebizibu. Bwe twava mu kalulu mawangula kalulu era kituufu oba si kituufu as long as nti byabakama yalangirira omuwanguzi. Kiki kyoyagaza Bobi Wine? Bw'oba ng'oyagala Bobi Wine musamoninge Bobi Wine ajje ku poliisi yeyanjire ku poliisi asomerwe emisango gye aleete baalooya bo naawe oleeta babo mugende mu kooti amateeka ogenza ogakwatamu. Njagala kujjukiza nti si gwasoose kubeera CDF w'eggwanga lyaffe Uganda, si gwasoose kubeera CDF w'eggwanga Uganda. Bangi bazze babaddewo era n'abalala tukyabajjukira olw'ensonga baasaavinga bulungi eggwanga. Muhoozi njagala kujjukiza nti Gaddafi yali alina omwana era yali azadde abaana bangi naye waliwo omwana we yali mulenzi baamusibira mu ggwanga lya Lebanon. Yatuuka ekiseera n'amala emyezi 6 ng'azze emmere nga talya abonyaabonye kimala alyeya n'ateera n'okufa olw'ensonga z'ebintu nga bino by'omu. Muhoozi bino by'olumu tebikutwala mu maaso. Bw'obanga gwakolesa eno Twitter ddala nga kituufu vaayo weetondera eggwanga olw'obulungi bwa Uganda. Kati tubadde tukwinamu interest nga tumanyi nti bw'ova Museveni bw'avaako nga tukutunuliddemu nga tumanyi nti osobola okukulembera eggwanga Uganda naye ng'amazima matuufu Muhoozi tosobola kukulembera ggwanga Uganda. N'ovaayo n'opositinga ebintu nga bino n'oweebaza amagyeego ku kye gaakola muka ya Bobi Wine. Mu maka ga Bobi Wine ne gakuba omukyala atayogera, omukyala omusirisa, omukyala omukaakaba, omukyala talina maanyi. Eggwanga Uganda Twitter zo ziteekako ebintu bingi osiga obukyayi. Eggwanga tokyalyagala. Muhoozi bw'oba tokyagala Uganda osobola okugivaamu Uganda n'ogireka. Si gwasoose kubeera CDF ate n'ekira Museveni lwaki tomugambako? Kubanga ffe tumanyi ekiddako. Bwe mba mwalonda kalulu kaggwa lwaki tumuleka abantu ne babeera free? Okimanyi nti bukyotandika kubeera CDF eggwanga munda Uganda lyatabanguka ebyokwerinda byayonooneka naye ng'obukambwe mubuteeka ku bannansi ba civilian abatalina namunda abatalina nakasaali. Wapostinga Eddu Mutwe omwambudde olumu kuyimuyigiriza Olunyankole ntugamba ebyo ntubibiikako naye ka tutandise okulumba ate oyagala kutta. Muhoozi osaba ddiini ki? Tugenda mu months of Ramadan, tugenda mwezi gwa Ramadan. Vaayo weetondera eggwanga. Gwe tolina mikwano gi mu magye lwaki temuwabulako Muhoozi byakola? Muhoozi muwabuleko bw'aba akyayagala obulamu, bw'aba ayagala kumaliriza ensi eno nga muntu mukakkamu. Muhoozi lekerawo by'opositinga ku Twitter. Bigenda kuleetera abantu okwekyawa, bigenda kuleetera abantu okwetemaatema, bigenda kuleetera abantu okwetta. Nze ebyo bino byogera nga ndengera mu maaso sirengera wano nti mu kalulu kawedde nti bino byateeka buno bubaka bw'oteekayo miliyoni ne miliyoni z'abantu zibiraba. Badde nkusaba lowooza ku bigambo by'oteeka ku Twitter yo. Bw'ebanga si yo vaayo noonya omuntu agikolesa akwatibwe ateekebwe mukomera. Mubeere bulungi mbaagala nnyo. Kino nkyogedde nga ndabula Muhoozi
ndabula n'abana Uganda eggwanga ekigenda okuliviirako obuzibu agenda kubeera muntu Muhoozi Kainerugaba ku lw'obulungi bwa Uganda. Ono omukyalo mwagaza ki? Bajja kutuleetera n'okulowooza nti bituufu bino bye bagamba nti abantu bagenda mu makomera ne babakwatirayo ne babasiyaga ne babakola ebintu ebya Sodoma na Gomora. Ffe weetuli Uganda weeri mugenda vaawo n'obukulembeze bukwatibwa abalala bwe bityo Uganda si mwe bagisooka kwate Muhoozi si gwasoose kubeera CDF. Bangi bazze babeerawo naye abaakatumba amala baasaavinga bulungi eggwanga. So, bw'oba tukkiriza ng'olaba ebyokwerinda bikulemye nsaba President Museveni obuyinza bw'olina gwalonda CDF mukyuse. Bw'oba olemereddwa okumubulira ekyalina okukola ku Twitter oba akakiiko k'ebyempulizangana mumusale ku Twitter mumulekere mu WhatsApp ne Imo. Asigale ng'akozesa Imo ne WhatsApp kubanga eri omulemesa okukolesebwa another smartphone in the wrong hands. Mbadde nsaba ku lw'obulungi bwa Uganda muleke twagala ensi yaffe nga tusiga bukyayi. Bobi Wine bw'aba alina emisango musamoninge ajje ku poliisi yeyanjule. Mubeere bulungi mbaagala nnyo. Nze muzeeyi waswa omukumi w'ekyoto gwe bwenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpaawo kitakya kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya gwe abali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugita kwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Ina ekyoto kibayita lukumusa kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe yaseera nga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekyalwezaawula mukadde ono lwezaawula y'omu ku bantu abazuula bazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu kyekyo ekyoto kyalwezaawula ky'owulya kitwogerako ekyajjajjaffe oyo. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 09 10 obanga ojja kusobola okunfuna. Jene Muhoozi Kainerugaba kakati nno ababulira owaboobwe gwe ng'ow'omunaku amatu okunkumula bino nga bigenda mu maaso nzize nkutegeeza emboozi ez'enjawulo gye buvuddeko naddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bannayuganda obuvune obulabe okunyigirizibwa bye bazze nga bayisibwamu naddala mu kalulu kano akawedde nakutegeeza nti omubaka ono Namugga ye yali asinga amaanyi mu bitundu eby'Essembabule wabula ono mu biseera eby'okulonda y'omu ku babaka abaasinga okukijjanyizibwa n'okuteekebwako amaanyi amayitirivu ennyo okulaba ng'alemesebwa okubeera nga ayitamu okubeera omubaka wa paaliyamenti ow'ebitundu byeyo emawogola. Era ono yaviirako n'abantu bangi okubeera nga bakazi batu ne basajja batu baawambibwa ne basibibwa nga n'ejjenjogerera bangi bakyali mabega wa mitayimbwa kyokka nga ate waliwo n'abamu abagambibwa okuba nga baakubwa ne batuuka n'okubeera nga battibwa abasajja bamukwata mmundu. Kaakati nno Honorable Namugga Goreti ono agamba ayagala amazima n'obwenkanya biveeyo era ono agamba tagenda kutuula kubanga obuwanguzi bwe yatuukako ne bumubbibwako n'aweebwa buweebwa bululu 2,000. Wuliriza, omubaka yali incumbent eyakola byonna bye mwalabanga eyasinga mu bakazi bonna okuteesa mu paaliyamenti okusinziira ku biwa Essembabule biraga yafuna obululu tebwawera na 3,000 era ng'ono eyadda mu kifo kye gwe baalangirira yali omusajja wa NRM. Kati omukyalo ono asitudde enkundi era ng'ono agamba buli kimu ekyakozesebwa mu kulonda alayidde akyetaaga yandibanga ono asazewo amaliridde okwambalagana bukanzu kubanga buleesu buwenjuka n'omusajja eyawangula akaluwa ka NRM mu mbuga z'amateeka wabula saagala weerabire etwalabye ebyabadde e Masaka eggulu ew'omukyala Nammeere ono nga bamukulula bukuluzi okulaba nga bamutukakaatikako kubanga ffe bannamasaka tetwamulonda twalonda muntu mulala era n'alangirirwa era n'awangula n'obululu obusoba mu 15,000 wabula twalabye omulamuzi nga n'obubokisi busaanukule obumu ng'ajja ddamu okubala obululu buno n'atuuka okulangirira omuntu nga n'obubokisi obwazeemu okubalibwa obumu bwasangiddwa busumulule. Kati Honorable Namugga mu mboozi yagamba bw'ati. Goreti Namugga mubaka wa Mawogola County. Nzize ntegeeza eggwanga nti Mawogola County twawambibwa mu biseera by'akalulu era ne mbasuubiza nti ngenda kutwala obudde okulondoola ensonga zino mpaka gye zinaakoma nga kye tunoonya kimu bwenkanya. Abamu mugamba Honorable Court tezirimu bwenkanya ebitongole bya gavumenti ebirimu bwenkanya nze sifaayo ebyo byennyini ebitaliimu bwenkanya bye tugenda okukozesa obutali bwenkanya bannansi bongera obutegeera
Bannayuganda nyongero bategeeza nti amabaluwa genziza empandiika nakoma mbategeeza nti mpandiikidde returning officer w'Essembabule ampe ebiwandiiko bino wammanga ampe kye bayita declaration of results form kwe yalangira Mwami Deze yatuwangula bwe bagamba nti yawangula era n'ensaba ne tale sheets bampe olukanga gw'olulaga unafuna wano bumeka ono yafuna bumeka ne bakandidate abalala bonna ne percentage ya voter turnout abantu bajja batya mu bitundu ebyokulonda ne declaration forms DR forms bana bagamba nti nze bangoba mu field ne bannemesa okubeerayo era kumpi bannemesa n'okulonda kyetunoonya mu bino byonna bino tebabikola kaluka namugga kokka n'obulala kakati bw'otunula ku results zeyampadde omukulu declaration form teyazimpadde nangamba mu bigambo ku simu nti honorable ezo certified declaration forms oyina zijja wa secretary wa service wa electoral commission ne mugamba akyobwonkolera nze we nalimbisa bannakuwandiikira era naawe mpandikire ebbaluwa ng'ondaga nti bino byompaddeko ebirala ojja kupimpa era zino zenkozesa photocopy nazifunye mu ngeri yange n'ebiri ebirala byayina njagala abimpa official ng'akozesa forwarding letter ng'awandiika nti namugagoleti wampandikira bino biwandiko byenkuwadde ensonga lwaki sikuwadde declaration forms genda ozijje wano era bw'anangamba gye nnyina ozijja nja gendayo bazimpe kubanga ezo public documents era namubuuziza nti eno tale sheet wasinzidde ku ky'ogikola wasinzidde ku declaration forms kyekikuganya okuzimpa njagala okubategeeza declaration forms ewaffe nga bwe nabagambye nti polling stations drone zawambanga buwambi box era na bino byampadde neewunya gye yabijje ne hate ekirungi Katonda n'atuwa ekyamagero njagala okutegeeza mukulu Alija Gracious nti mugera ne mutwala bannayuganda for granted ne mulowooza nti omubeera mu offices ezo nga returning officer nti abalala ffenna tuli basiru government eno yaleeta UPE mu 1997 kakati emyaka egyetolodde giwera 27 ng'abaana ba Uganda basoma tetusoma kusiruwala wabula tusoma kutegeera kakati njagala bannayuganda bategeeza ensonga zino ngenda kukola serious analysis mpe eggwanga report ku biki bye najja Essembabule report zino tugenda zigaba nga bwe tulinda kooti twagala ensebe era updated bannamawogola bamanye obulyazamaanya bwali luddawa nsaba okutegeeza eggwanga nti newankubadde ripooti yafuluma ey'ebyokulonda okulonda kwali ku bitundu kumpi 5 ku 10 mu ggwanga lyonna nti abantu abaali miliyoni 21 n'obugwamu kumpi abantu million 10.5 million plus be balonda era Mwami Museveni n'acomplaininga nti abalonzi be baabulirawa kakati bwe kyazze Mawogola njagala munootinge nti okusinza results omukulu ze yampadde Mawogola voter turn up yabadde ku 90.4.04% ebitundu 9 ku 10 byalonda kakati bwagamba nti ebitundu 9 ku 10 byalonda kitegeeza nti waliwo polling stations ng'okwo tekwali mufu teri yalwala teri yalemesebwa kulonda nsonga yonna lwa nsonga yonna kakati ngamba we ekyokulabirako tulina polling station bagiyita Mbale Trading Center abalonzi 303 bonna balonda naye bonna we balonda abalonzi 399 99% balonda candidate wenare Mwami Deze Byuma era wano wensinzidde nengamba nti nedda ne umane MP asabe tale sheet ye ne kujja president tusabe tale sheet mulabeke mulabe ababbi abatamanyi kyakola n'okwata candidate n'omwebu obulubi 13 namuganamu wako obulubu 3 votes abalala bafunawo 00 ne tugenda ku polling station endala bagiyita Lwamwende Trading Center eina abalonzi 231 ne kubano teri yafa bonna balonda 100% omukulu nafunako abalonzi 19 ye 82% omulala candidate Dumba nafunako 11 omulala ono nafunako Mukibi nafunako 9 nze ne bampa 11 abo balonda 10 ku 10 kwabo teri yagaana kulonda bonna balonda awo nno nkuwa sample ku polling stations ezali kwa 100% nga bwe tugenda tubawo endala bagiyita Matete Kiwummulo eina abalonzi 221 Mwami Deze yafuna 391 omulala candidate Dumba nafunako 6 nze ne bampaka abalonzi 18 abo bonna babulonda bwe batyo kati abasigadde abalala balondera ku 98% neyo 98% nga kumpi candidate wenare mbonna abatwala so wesanga polling stations ezisinga zotunudde wano ebitundu kumpi 9 ku 10 abalonda nga bonna baweddeyo balonda candidate wenare nola bone yalonda 98% bayitawo Bikoko Trading Center abalonzi wa 261 203 balonda candidate wenare banane balonda mukulu Dumba Mwami Mukibi nafunako 2 nze nefunako 15 abalonzi 5 bokka be batalonda ekinzigisizayo bino
enembeera bano ba returning officer gye bateekawo nti gweronda gwerangirira banaagenda mu kooti. Era mbaddeawo nga neebuuza mbuuza mukulu byabakama bw'oba ne returning officer akoze ebyekisiru naye tumulinza kooti. Nsaba mutegeeza ku kino ekyavudde Mawogola mukulu Gracious Arija enkya muwandiikako bbaluwa mu butongole mu bakama be nga tusaba special investigation into the conduct of this gentleman. Kubanga bino ebyakolebwako bakadde bange tosobola gamba nti osanga register y'abalonzi nga temuli yafa teri alemereseddwa kulonda 100 ku 100 bonna nga balonzi ennonda yaabwe neefaanagana. So bino nga tubyogera ekikulu si gamba nti ono bonna mugga lwaki olwanirira obwanguzi nedda tulwanirira ddembe ly'Abannayuganda nti bakusindika mu kalulu ne bakugamba nti ogenze in a free and fair election. Yeyo electoral commission ene tugamba nti voting is a human right and fundamental. Kakati temusobola gamba Bannayuganda bagende balonde ne muvayo ne mugamba nti ate bwe tumala okulonda mwe mujja tuteekerawo results ze mwagala. N'ogenda ku polling station gye bayita Luwunga awo nafunawo 0 tebampaawo kalulu konna. N'ogenda gye bayita Nakagongo Trading Center bampaawo obululu 2. Waliwo bayita Katyaza Trading Center. Katyaza balonda ebitundu 10 ku 10 bonna bawa candidate we NRM fo abala twafunawo 0. Ku polling station fena tetwafunawo wadde n'akamu candidate we NRM nafunawo 0. So ne tugenda Kabundi Church of Uganda waliwo abalonzi 292 bampaako obululu 3 abonno balonda ebitundu 98 nga balonda candidate we NRM. Eno list mpanvu ngenda kutwala obudde njisomere Bannayuganda naye nga analysis eri mu bino in a summarized form nga tubifunziza. Number 1 tu challenging voter turn up eya 90.04% ekitasoboka. Era tugenda kutuna trend y'okulonda mu Uganda yonna for the last 5 years. Omukulu Alija asooka atubulire what was so unique in Sembabule nti abantu bafuna ebitundu 9 ku 10 balonda ebitundu 9 ku 10. Nenze mbabulire ene simple analysis bannaffe bano banoonya okubba akalulu nga baagala okubba akalulu ka president akalulu ka Mwami Museveni ne babulwa engeri gye bakabalansinga nga balina kabalansingira ku candidate we NRM eyali omunafe nnyo. Kyovola abantu osomaliza soli bagamba abave Mawogola oli bagamba nti ekiju buli omu akimanyi nti awo NRM tesobola na kusongawo olugalo ne bawona mugobulu 15 votes ne batuuka ewaffe ku polling station eyange obabbe box ne tutabala ne bampaawo obululu 20 bwokka out of 302 votes obululu 20 bwe bampaawo bwokka ne bagenda ekanyoga bayitawo kanyoga ku growers ne bampaawo obululu 19. It is so weird and disgusting. Naye ekirungi kya bino buli kirubi kivaamu ekirungi nti bannaffe bagenda kumanya nti tetwagenda kusomera okusiika binyomo. Era mukulu Arija nkulayirira enkya lwentwala ebbaluwa yange already empandiike ewa mukulu byabakama akuli akakiiko k'ebyokulonda okumulaga nti omukozi wo ng'akoze ebyekisiru tetusobola muleka bulesi. Era omukulu ono bangi abagenda omuyigirako kuba ensonga zaffe tuzirina newankubadde twawa complaints zonna nga nze kennyini mukubira n'amaloboozi tugayina nga tumugamba nti box z'abano bazitutte teri polling station mukulu ono gye yasazaamu zonna yalaga nti zaalonda era obululu yabufuna. Newankubadde drones zatawanya mu field tewali report gye yawa nti okulonda kweno kubaddemu embeera etali ntuufu. So ndyongera okutegeeza eggwanga bino byonna tugenda bigoberera. Sembabule egenda kubeera ekyokulabirako nti Bannayuganda si basiru. We are going to make critical analysis mu kalulu kano buli omu alabe obutali bwenkanya obulyazaamaanya obulabbayi naye in summary obubbi obw'ekisiru. Who can you convince nti abantu basobola okukola turn up ya 100% ku polling station teri yafa teri yalwala bonna balonda nga balonda omuntu omu omu. Ekirala voter turn up ya 90% ono omusajja ateeko ginnyonnyola what was so special yakikola atya Sembabule okulaba ng'abantu ebitundu 9 ku 10 balonda. So bannange tetugenda kuva ku nsonga zino era bannamawogola kyengenda okola bwe batuwa declaration form zonna tugenda zizayo ku buli polling station abantu beekubira enduulu eri Mwami byabakama nti tulonda tutya mwene mututayawo bye mwagala kubanga box mwabbanzibe mwazitwala ne mutuwa results zimwe ze mwawulira nti ze mulina okutuwa. So ntegeeza eggwanga nti bino byonna nga tukyatambula tuteekwa okunoonya obwenkanya. Amaanyi gaffe obudde bwaffe bututeeka mu kalulu tebusobola kufa ttogge. Bannamawogola nyongera obbategeeza tugenda mu kooti naye kooti eri nga tetunnagikozesa zino kooti endala ey'abantu
kooti ya ofisi ya byabakama ziteekwa okukola baliija bamanye nti tosobola kuzanyira maanyi ga banno neeyanziza mwe bali nnyo mwe bali ddala. Afudde akikkaatiriza nti mu nnaku ekikumi ezaasooka nga amaze okuyingira paalamenti yali amaze okutuukiriza manifesito ye nga n'abaali bamuvuganya bamunyeenyeza mutwe. Bwe namala okulayira bakwata miliyoni 2 ez'emmotoka ne bazimpa. Emiliyoni 2 Segirinya bayitafuna na miliyoni 10 ku akawunti tekugwako 2. Naye nga jjukira bwe nabeera mu campaign abalonzi bange nyina bye nabagamba nga nti ssente z'emmotoka zammwe isoni n'ensuubula eddagala ne nditeeka mu ddwaliro. Obulwadde obuluma abantu bange beekawo empembo manyi balumwa enziku balumwambi eddagala eryo erisookerwako n'erigula. Bange enziku ebakwata etya bagenda ku ttooyi bonna ninga nti kiriza abantu nkyalina okubayamba neneyongera mu constituency n'okuyamba kumbe nkuliyetinga balabe kisamanya omugana nge kyoli mukumbuza ekibuuzo kyekyankuliyetingisa n'abalaba abamu ne batandika okumpala nati musajja nga atwala speedi. Ekirala kyagenze nakyo nga kimujigijja kyakumuyingiza mu nsonga z'ebijambiya by'e Masaka. Tusobola kukyankya nze omusajjawo yatuuka n'okutandika eddwaliro wali erya Kawempe North Hospital nga nditandise kutaasa abantu butafa ate ne mmala n'obabakira ebijambiya ne mbakyukira ekyo aji kyannuma ne mmanya nsi amazima buli bw'olugakola ki galiza. Njagadde nkujjukize omugenzi Muhammad Segirinya bye yakola mu bbanga ettono. Simanyi oba waliwo omubaka ayinza okubeera nga abizzaamu n'abikola okuba ng'omusajja oyo bwe yakola. Kakati nno bino nga obiwulirira ng'obiraba Profesa ono gw'olaba avuddeyo ku bannayuganda bonna. Jjukira nti akalulu kasita kaggwa bannayuganda bangi abaggwamu amaanyi abaggwamu essuubi abo abaalaba ng'ensi yali ekomye nga bagamba tewaaliwo kikyaddako kubeera nga Mwami Kyagulanyi amaze okubeera nga talangiriddwa. Jjukira nti bano baali balaze solidarity naye okutandika nga ne kampeni tezinatandika pulaani zaakubibwa ne batandika okubeera nga bakwata buli muvubuka yenna ayina akakwate ku NUP abambala overalls emmyufu abambala engatte ezifaananyiza mbu ez'amagye abaali ku paleedi bepo nabo bwe bawulira obuwulizi nti ono awagira nnyo Kyagulanyi dayihadi baagenda nga babalondobamu nga n'okutuusa essaawa zino wenkoledde akatambi kano olunaku olwaleero nga bakyayongera okukwata n'okubuzaawo bannayuganda nga n'abo bangi abaabuzibwawo bangi tebalabwangako era nga tebamanyikiddwako oba baliddamu okubeera nga balabwako. Kakati nno Profesa ku nsonga y'emu eya Mwami Kyagulanyi okubeera nga naye wadde tebaamulangirira naye ng'okusinza ku bintu byonna biraga nti yali awangudde era nga newenjogerera aliira ku nsiko. Kaakati waliwo akakodyo akapya Profesa wuuno abikudde ekyama eri munnayuganda wenna nkwegayiridde nkusaba kano okawo obudde otunulire ebigambo bino era owulirize ebigambo bino ebya Profesa ono wandibijjamu ekyokuyiga gw'abadde alowooza nti nno amaanyi gakuwedde nti oba kirireeti eno ntandikwa butandikwa okyasobolera ddala mukwano gwange. I ask Ugandans not to lose hope and feel desperate kubanga njagala mbawe ekintu kya Nelson Mandela. Nelson Mandela fenna gwe tumanyi, I quote him, yagamba, it always seems impossible until it's done. Bannayuganda nkiddamu bye mulaba nti biri impossible tebiri impossible at all. Bwe tukola ekyetaagisa collectively as Ugandans, we are going to do it and have a better Uganda in which every Uganda can live comfortably. As I speak to you, bangamba nti tulina Abaganda abasukka 1 million abatali mu Uganda. Naye ng'ebibaddewo mu Uganda wano okuva mu 6 nze sikyewuunya nti 1 million Baganda are no longer in Uganda. Tusobola okukyusa eggwanga lino before 2030 nti abo abali ebweru abaagala okudda mu Uganda bajja kudda ate babeere secure ate batandika okukola emirimu gye baagala okukola. By the way, kankyongereko nabwe nti
To me it's a shame. Government ya Uganda wanekola every effort abantu abo basindike sente mu Uganda era ne bazenyumirizaamu ne gukiina nali mu America ng'okuweereza sente ze naweerezanga busente butono nnyo. Twandibadde looking for the abilities of those Ugandans outside of Uganda okukomawo mu Uganda olabe enkulaakulana eyinza okubaawo mu Uganda kubanga bantu ba skills ate bantu bakozi nnyo kubanga environment ze balimu mwe bawangaalidde oteekwa okuba omukozi ennyo okubeera prosperous obeeko ne sente z'osindika awaka. So kankiddemu Nelson Mandela, it always seems impossible until it's done. Era ku program zino ze tuliko, God willing, tujja kukola ekyewunyisa naye yesebo. Okay. Abatulaba Professor Gukiina nno era ngenda kuzzaayo ekibuuzo kyange tugenda kukyewala. Tutuuse tutyawo tutuuse nga nkubuuza nga lawyer ebikola eyandibadde nga district etera akalulu okubeera free fair and credible. Nongamba institution yo nga ye kategeka nze ne nkugamba okusinziira nga bwe mmanyi bagiyita the Independent Electoral Commission. N'obuuza ani agiwaayo ne nkugamba Parliament yekola ki ejja provinga nga twagala okutegeera ekifaananyi ky'oyagala okukasiiga okulaba okuko akalulu kano kabadde free fair and credible. Awo nkokyeyo ekirala ekibuuzo ekibunaba nga omaze okusooka mu bulamu bwange bwonna sikolangako kyakwewala kuwa ansa. Bwe mbasaagadde kuwa ansa nkugamba nti ebyo bireke naye bwe nkuwa ansa ebeera totally honest. Ansa nagikuwadde dda okusobola okuba ne free and fair elections olina okuba nga institution zikola ate si election commission yokka kubanga election commission tegaananga muntu ku addressinga lale. There are other institutions that can do that. Okulimba abantu, religious leaders, n'abantu abalala. Institution kumpi zonna zirina okubanga ziri independent. Bw'ogamba nti ndi mukulembeze wa ddiini naye nga president ye yampa pajero nga sirina na mulimu gwenkola kusobola kussa mafuta mu pajero. Kakati nenyambala ebyomukulembeze w'eddiini neŋŋamba abantu mukole bwe muti. That institution also politically eba nfu kubanga abantu bangi abakkiririza mu religious leaders naye religious leader bw'abanga ali totally compromised yeetaaga emmotoka naye tamanyi kukola ssente kwegulira mmotoka alina kwogera ono alina ssente byayagala awulire amugulire emmotoka ate buli lunaku agende nga ali ku maviivi mukama wange ssebo ez'amafuta kuba kutta abantu nze naawe twakuzibwa wano mu Buganda batugamba nti abalango batta abantu baffe batukuza batugamba UPC yatta abantu baffe batukuza batugamba Obote yatta abantu baffe bamaama baffe ne batata baffe kubanga kyekyali kyabateekebwamu obuwanga ne wano webuli tebabuziikanga ebijjukizo bijjudde Obuganda bwonna. Naye ku lunaku lwa 26 Desemba omwaka 2004 Emmanuel Bwanika yalinnya Kayindo Tafire baali bagenze Bushenyi kuziika omusajja wa UPC gwe bayita Adonia Tiberondwa. Kayindo Tafire nakwata microphone nga yetondera aba UPC nagamba engeri y'olutalo gye lwaggwedda emyaka gisuse n'abiri kane bwe mbagamba amazima n'abagamba nti myaka gy'ekinaana bayambalanga zi t-shirt za UPC ne bagenda mu byalo bya Buganda ne basala abantu nga baana baabwe balaba basobola okubakyayisa era kyabakolera kuba batukyawaganya. Naye Katonda nga bateerabira oluvannyuma lw'emyaka 40
agamazima gavaayo era bwe natambudde nga ngenzeera ngonemu akyoli yenjiri gye nagenze okuggula amaaso okubategeeza nti ekitukumidde mu busibe kutwawulayawula. Museveni talina maanyi gasobola tukuuma nga tuli basibe wabula akozesa bannaffe ab'engulu. Ab'engulu talina maanyi gasobola bakuma nga basibe akozesa ffe. Bwatyo bwatwawuddemu n'agamba Muganda tolina kolagana na Munyankole, Munyankole tolina kolagana na Muteeso, Omuteeso tolina kolagana na Musoga, Musoga tolina kolagana na Muganda, Muganda tolina kolagana na Mukyoli. Bwatyo so nyina essanyu okubategeeza baganda bange nti wenjogerera kati gyonna gyentabadde ebyo byaweddewo. Abaana ba Uganda beegasse dda, abaana ba Uganda bakwataganye dda. Mwenna mubadde mulaba Katonda yakitukolera nti ku mulembe guno tokyasobola tusiba ne bw'owamba zi rediyo zonna n'ozifuula nga zi UBC. Wajja kubaayo zi TV nga zikolera abantu ate ne bw'onoozisiba zonna buli omu alina TV ku simu ye. Mubadde mulaba ekigenda maaso, mwalaba ekigenda maaso e Busoga, mwalaba ekigenda maaso e Teeso, mwalaba ekigenda maaso e Busiya, mwalaba ekigenda maaso e Lira, mwalaba ekigenda maaso e Kitugumu. Kati tuli wano Buganda, mu abaana ba Buganda nzize bategeeza keno nze size ku campaign nga jasi kusaba bululu. Nzize kubategeeza na kubajukiza nti sawa ya kujjako Museveni. Nkidamu nzize kubajukiza na bategeeza nti sawa ya kujjako Museveni. Sigenda kwetaaga mwe baganda bange abasiraamu abali wano, seetaaga bajukiza ng'eddiini y'Obusiraamu bwe kyafuuka ekivve bwe gwasufuuka omusango gwa Nagomola mu gavumenti ya Museveni. Mu gavumenti ya Museveni ekifo ky'Omusiraamu ekituufu kiri mu Komera. Mu gavumenti ya Museveni bw'abaawo akasambatuko oba bakubye omuntu amasasi bw'obeera Musiraamu guba gukusinze paka ng'omaze okukakasibwa nti si gwakukoze. Bw'ogenda mu CMI wajjudde basiraamu. Kati nzira kumu Abaganda kyanaku nnyo nti bakozesezza nnyo affe Abaganda. Bino mbyogera atali Muganda tasobola byogera. Bino ebintu bandibadde babibagamba dda. Bino ebintu Dr. Besigye yandibadde yabibagamba dda. Naye bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa bonna obyogerako ate munnange bali b'omanyi Abaganda abanene abaffe bajja kugoba mu Buganda. Nja bibagamba busajja mwe temusobola kungoba mu Buganda nze ndi muzzukulu wa Buganda. Ekitusibye mu buddu kutwawulayawula nakozesa abamu ku bantu baffe. Museveni ekintu kyakoze kyekyabafuza ab'amatwale kye bayita divide and rule. Ne Malcolm X yatusomesa ti nobody can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu nga tomukkiriza. Kati njagala okubategeeza mikwano gyange nga twagala okukyusa bino, nga twagala okweyagalira mu nsi yaffe. Naawe olabe nti osaanidde mu nsi yo, tulina okujjako nakyemalira. Ffe abantu ba wano mu Buganda twafuuka ekisekererwa. Nze nyina mikwano gyange mpagala nabo. Ne tuba tusaaga olumu najja n'agamba okimanyi eyo babajereka nti omuntu bamusagaza linnya nga Baganda. Bwetutyo bwe tumanyiddwa nga bakozesa abantu baffe abamu bannaffe ate abalala Baganda mannya. Kati nzize wano bategeezamu abali wano nti emyaka 40 giweddeko n'eddiini zitulaga nti ennaku z'omubbi zibeera 40. Zibeera 40. Abaana ba Isirayiri baba baali bawona Falaawo baabonaabona badduka mu ddungu okumala emyaka 40. Abaana ba Uganda, abaana ba Buganda, abaana b'ensi yaffe babonyebonye okumala emyaka 40. Baganda bange nzize bategeeza wano nti tusobola okujjako Museveni. Tusobolera ddala. Ekisookera ddala mbasaba twegatte. Eno enjiri gye mbadde mbulira Abaganda baffe bonna, Abannayuganda beegasse bonna. Kinsanyusiza nnyo nti otutuuse wano mu Buganda tetwetaaze bagamba kuvaayo, muvuddeyo. Banange mugende maaso nga muvaayo. Tusobola okujjako nakyemalira. Ate abantu ba Buganda mulina obuvunaanyizibwa obutayinaayina. Buli gye mpitayo nayo bagamba Bobby ffe tuli ready naye tuli Karamoja.
fetuli ready naye tuli gulu, fetuli ready naye tuli faida, ye mwa abali ku source. Njagala obategeeza bwe tunasituka mugenda kwewuunya amanga bwe gasituka, mugenda kulaba abaana b'e Karamoja basituka, mugenda kulaba abaana b'e Gulu basituka, mugenda kulaba abaana b'e Busoga basituka, kubanga bonna baakoowa. Muze mulaba gye tutambulira, mulabye enguudo eziri eggulu, mulabye enguudo eziri erango, mulabye amalwaliro n'amasomero ageeyo. Ffenna bwe tutyo, tewali ali bulungi mu Uganda. Bannayuganda beegasse bonna. Kyenjagala okubasaba abaana ba Buganda, mukunga abantu babeeyo balonde, temuggwamu maanyi. Togamba nti kaseeri yonna balonda, nedda tusobola okukikola. Akakiiko ka Jabakamuwada akolera Museveni mwamuwulidde, yakulira akakiiko k'ebyokulonda, naye akubira muntu mulala kampeyini agezaako okuwakanya protest vote. Mwami Byabakama, ngenda okugambira ekisha itwende tuze mu protest vote.